Mukama tusaba mu ngeri ey'enjawulo ow'abaana baffe ekirabo eky'obulokozi. Mukama tusaba oyambe abaana baffe bakulire mu kisa kyo. Mukama tusaba abaana baffe bakwagale. Mukama tusaba abaana baffe babeere ab'amazima n'obwesimbu. Tusabira abaana baffe Mukama Katonda waffe bakwesigameko ggwe Yesu. Taata omulungi abaana baffe obayambe baagale ekigambo kyo. Mukama Katonda waffe tusaba obukuumi ku baana baffe. Mukama tusaba abaana baffe babeere abasaasizi. Tusabire abaana baffe Katonda waffe obawe okubeera abo abassaamu abalala ekitiibwa. Mukama tusaba abaana baffe obawe obuvumu naye ng'obuvumu obwo babusinziiriza mu kigambo kyo Bayibuli. Mukama tusaba abaana baffe babeere abeesigwa. Tusaba abaana baffe obawe obuvumu. Mukama tusaba abaana baffe obalongoose obawe okubeera abatuukirivu. Mukama tusaba abaana baffe babeere ab'ekisa. Tusaba abaana baffe babeere ab'ekisa ekigenze ewala. Mukama tusaba abaana baffe obawe emirembe. Abaana baffe Mukama bajjuze essanyu. Abaana baffe bawe okubeera abagumiikiriza. Abaana baffe tubasabira Mukama babeere abakkakkamu. Mukama tusabira abaana baffe babeere abasaasizi. Taata omulungi tusaba ozimba obuvunaanyizibwa mu baana baffe. Mukama Katonda waffe tusabira abaana baffe babeere abo abamativu. Mukama tusaba onyweze era okuza okukkiriza mu baana baffe. Mukama abaana baffe tusaba obatondemu emmeeme ez'obuweereza. Katonda waffe omulungi tusabira abaana baffe obajjuze essuubi. Mukama mu ngeri enjawulo abaana baffe bawe amagezi. Taata omulungi abaana baffe bawe okukwagala. Mukama abaana baffe bawe okwefuga. Taata omulungi tusaba abaana baffe batambulire mu bulamu obusabi. Katonda waffe mu ngeri enjawulo tusaba abaana baffe bawe omutima ogusiima. Mukama Katonda waffe leero tutuuse ku day 31 nga tusaba Katonda waffe owe abaana baffe omutima oguwulira ogukugondera ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omwagalwa ampuliriza era abadde angoberera ng'alaba obubaka buno obw'okusabira abaana baffe okumala ennaku 31. Leero day 31. Twebaza Mukama Katonda. Luno si lwe lugenda okusembayo okusaba, naye tugenda kusigala nga tukoowoola Mukama Katonda waffe ku lw'abaana baffe okutuusa Yesu Kristo lw'alidda oba okutuusa lwe tuliwummula mu bulamu buno obw'ensi. Kyawandiikibwa kyaffe olwaleero kigenda kuva mu kitabo kya Bikola by'Abatume Ssuula 5 olunyiriri olwa 29. Mukama waffe atugamba atya? Acts chapter 5 verse 29. Muzungu atugamba atya? Agamba we must obey God rather than men. Mu Luganda nayo katubikkuleyo tusomeyo. Bikola by'Abatume Ssuula 5 olunyiriri olwa 29 lugamba nti naye Peetero n'abatume ne baddamu ne bagamba nti kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. Naye Peetero n'abatume ne baddamu ne bagamba nti kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. Emboozi eyo omwagalwa awuliriza ogimanyi bulungi, nnyinza obutagiddamu, naye tulaba nga abatume bayigganyizibwa bakabona ab'ebiseera ebyo, bakabona n'abakulembeze b'eddiini olwa ebyamagero n'olw'okuwonya kwe baali bakola mu bantu. Olaba omulabe bw'ali omubi nti tasanyukira na bulungi, ayagala abantu basigale nga babonaabona, abantu babeere n'endwadde, abantu bakyawagane olw'ebikolwa ebirungi abatume bye baali bakola, ate abakulembeze b'eddiini kyannaku be baawulira obubi. Naye baleetebwa mu kkooti okuwozesebwa. Naye bino bye bigambo byabwe bye baddamu nga babagambye nti kati tubatadde, naye bwe munaagenda eyo temuddamu kwogera ku ebyo ebigambo ebya Yesu Kristo.
Abatume kwe kugamba nti bannange ffe nno kitugwanidde okugondera Katonda okusinga okugondera abantu. Omwagalwa, tusabire abaana baffe. Mukama Katonda abayambe. Mukama atuwadde amateeka ge 10. Mukama atuwadde okulungamizibwa okw'enjawulo okuyita mu kigambo kye Bayibuli. Omwana Omukristaayo, omuntu Omukristaayo, omukazi n'omusajja, engeri gye tulina okweyisaamu, engeri gye tulina okulyamu. Mukama atuwadde okulungamya okw'enjawulo okuyita mu mwoyo w'obunnabbi ng'atulungamya. Tulina kulya tutya ng'abaana ba Katonda. Naddala mu nnaku zino ezikomererayo, bintu bingi ebiteekeddwa ku mmeeza yaffe nga bisanyusa amaaso ate nga biwooma ne mu kamwa, naye nga ku nkomerero bigenda kutulwaza. Tuweereddwa okulungamizibwa mu ngeri ey'enjawulo. Abali mu maka tuweereddwa okulungamizibwa okw'enjawulo. Tulina kukwata tutya abakyala, balina kweyisa batya eri abaami baabwe, ate n'abaami mulina kukwata mutya abakyala bammwe. Abazadde tulina kulera tutya abaana. Tufunye okulungamizibwa okw'enjawulo. Mukama atuwadde okulungamizibwa kuno okuyita mu kigambo kye Bayibuli. Mukama Katonda atuwadde amateeka 10. Mukama Katonda atuwadde omwoyo w'obunnabbi. Ebitabo eby'enjawulo bingi ebizze bituwandiikibwa. Child Guidance ekyogera ku nkuza y'abaana. Steps to Christ ekiyamba okulungamya entambula zaffe ng'Abakristaayo. Ebitabo bingi siyinza kubimenya kubimalayo, naye byonna nga Mukama ayagala ffe abaana be tutambule bulungi. Mu Zabbuli ey'e19 olunyiriri olw'omusanvu tulaba obukulu bw'amateeka ga Katonda. Excuse me. Excuse me. Psalms 19 verse 7. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Mu Luganda agambye atya? Zabbuli 19 olunyiriri olw'omusanvu. Etteeka lya Mukama lyatuukirira, erikomyawo emmeeme. Ebiragiro bya Mukama byesigika, biwa abatamanyi magezi. Mukama Katonda atuwadde amateeka ge, era atugambye nti amateeka ga Katonda gaatuukirira, tegaliiko kamogo gonna, nti wabula gakomyawo emmeeme. Mu Luzungu yagambye reviving the soul. Emmeeme z'abantu zirwadde, emmeeme z'abaana baffe zirwadde, emmeeme z'abavubuka zirwadde, abasajja n'abakazi balwadde emitima, balwadde mu birowoozo, balwadde emmeeme. Naye nga ki ekibalwazizza? Tulwadde olw'okuva ku mateeka ga Katonda. Tulwadde olw'okuba nga tusazeewo okugoberera bye tuwulira abantu bye basanyukiramu. Tulwadde olw'okwerowooza nti tuli bagezi. Naye ekigambo kya Katonda kitugambye mu Zabbuli nti bwe tunaakomawo ne tugoberera amateeka ga Katonda, ne tugassaamu ekitiibwa okuyita mu kisa kya Katonda, Mukama Katonda omwoyo we gw'atuwa, n'atuwa okulumirizibwa okwo, ne tusalawo okutambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kiyigiriza, tugenda kuzzibwa buggya, emmeeme zaffe zigenda kujjuzibwa buggya. The Lord will revive our souls. Mukama Katonda nsaba atuyambe ng'abazadde, ffe ffennyini tusalewo okutambulira mu kuyigiriza ne mu mateeka ga Katonda n'okuyita mu mwoyo we. Mukama Katonda tumusaba ayambe abaana baffe bajjukire ebyo bye bayigirizibbwa, bajjukire ekigambo kya Katonda okukitambuliramu nga bakigoberera, kubanga obubaka butugambye, Zabbuli agambye the law of the Lord is perfect, reviving the soul. Abaana baffe katubagambe nti amateeka ga Katonda si mugugu. Amateeka ga Katonda ga kutuyamba okufuna emirembe, okwewonya endwadde, okutereera mu maka gaffe, tukuume endagaano zaffe. Amateeka ga Katonda galiwo ku lwa bulungi bwaffe, era tusabire abaana baffe olw'ekisa kya Katonda. Mukama abajjukize ebyo eby'amateeka ge. Mukama abajjukize ekigambo kye ekibawa okutambula nga bw'ayagala, ekibayamba okubalungamya. Era essaala yaffe egenda kubeera nti Dear Lord, remind my child to obey you rather than men. Mukama tumusaba ajjukize abaana baffe okubeera nga bamugondera, baleme okugondera abantu n'ebintu by'ensi eno. Mukama Katonda waffe mwesigwa, tumanyi nga
olw'okukkiriza. Tumanyi nga olw'ekisa kye awulidde essaala zaffe zonna ze tusabye nga tumukoowoola ku lw'abaana baffe. Tugende mu maaso n'okusaba. Twagambye luno tuli mu lutalo olunene. Gwe bw'olaba ng'omwana alinga atawulira by'ogamba, omwana alinga azaaye, totunuulira mwana oyo, naye tunuulira nti oli wakati mu kulwanagana olutalo olunene. Olutalo oli wakati wa Mukama ne Setaani. Naye twebaza Mukama kubanga Yesu waffe yawangula, era naffe abamukkiriza tuwangulira mu ye. Tugenda kuwangula ku lw'abaana baffe. Abaana baffe bagenda kuwangula olw'ekisa kya Katonda. Leka tunywere mu kukkiriza, katumunuulire Yesu Kristo, leka tunyiikire mu kusaba nga tetukoowa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama abakuume. Nsigadde nze mukyala Rwanga Elina, omukulembeze w'abawala abato mu Uganda Union. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama abakuume taata, otukuuma Yesu taata. Yongera okunyweza abaana baffe mu kigambo kyo, bakulize mu kisa kyo ne mu kwagala kwo. Mukama tunaasigala nga twongera okukukoowoola ku lw'abaana bo, kubanga era baana bo gwe wabatuwa. Mukama kabaleme okuzikirira mu nsi eno, naye obateeketeeke olw'obwakabaka obugenda okujja, babeere abawulize, bawulire by'ogamba era by'oyagala, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.